Ennaku eziyise abawagizi ba NUP babadde bateeka obubaka ku mikutu gye mugattabantu nga bakunga bannaabwe okugenda ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe olwaleero okwaniriza ssentebe waabwe Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde akomawo okuva ebweru w'eggwanga. Kyokka ono amangu ddala nga yakatuuka okuva mu nnyonyi ya Rwanda Airlines, poliisi emuyodde kipayopayo okukakkana ng'emutuusizza mu maka ge agasangibwa e Magere. Bannayuganda babaddewo nga Kyagulanyi Ssentamu akwatibwa, ebibaddewo byonna basigadde babinyenyeza mutwe. Kali kugira muntu kukima muntu ku kisaawe era nga tugenda kukola ekisoboka kyonna okulaba nti supporters ba President Kyagulanyi. Olunaku okuva olw'eggulo nga tuli mu keeterekererwako okulinda President waffe, tudimandinga gavumenti ebate bunnambiro because tewali tteeka na limu lyebamenye. Bagende bakwate ababba amabaati, bagende bakwate ababba. Kyagulanyi Ssentamu ng'atuusiddwa e Magere ayogeddeko ne bannamawulire mu maka ge era n'abannyonnyola embeera nga bw'ebadde. Social media frenzy that they were welcoming me. They started demanding to know when I'm coming back. So, for avoidance of any doubt, to give them clarity so that they don't camp at the airport for a whole week, we decided with my fellow leaders to announce the date that I was to return, and that's exactly what we did. Right. Okutambula n'ava mu Uganda n'agenda mu mawanga amalala gaba ina visa emukkiriza kugagendamu. Bw'aba Munnayuganda akkirizibwa kukoma mu Uganda ate n'akkirizibwa kutambula mu Uganda okujjako nga kuliko karantini ne bagamba nti ono alina obulwadde bwebuti bwe bamukkiriza okutambula agenda butwalira abalala. So kati ono bulwadde ki bwe bamukwatidde? Ensonga eno naffe gye tuviiriddeko okunoonya ku bannamateeka okutubuulira ku mbeera eno, era bano okuli Benjamin Katana ne Kayiwa Wilba bagamba nti ekikoleddwa kikuba ebituli mu kitongole ekivunaanyizibwa ku bantu abafuluma n'okuyingira eggwanga. Mateeka ayitira ku immigration nefuna passport ye bwe bamukkiriza okuyingira ne bateekamu stamp ekiba kitegeeza nti officially ayingidde eggwanga ate ayitidde mu makubo amatuufu. Ekyokubiri nti ne bwababaawo oyo bwe batalina kukkiriza kuyingira eggwanga bamukkiriza n'ayingira ku immigration ne bamuarrestinga oba ne baba ebirala bye balina okukola ne babikola. Naye kino kyo si kyamateeka era sisuubira nti n'abasekirite bakikoze nga balowooza nti bagoberera amateeka. Era olina okuba ne passport eraga nti wafuluma eggwanga era okomyewo okuyingira eggwanga. Omuntu yenna alina wabeera ku kisaawe Entebbe bamukubiramu stamp exit era namukubiramu ne stamp eraga nti akomyewo mu ggwanga. Bw'olema okuyita mu makubo amalungi oba amakubo amatuufu ng'oyingira eggwanga oba ng'ofuluma eggwanga oba omenyezza amateeka aga immigration laws nnyingi nnyo mu Uganda. Olina okuyingira n'ofuluma eggwanga ng'oyita mu mateeka. Katana agamba nti ekikolwa kino kyandiviirako n'ennyonyi ereese Kyagulanyi mu ggwanga okufiirizibwa omulimu kubanga Kyagulanyi asobolera ddala okubatwala mu mbuga z'amateeka awamu n'abakulira ekisaawe. Enjeru gye bamukutemu bamugye ku nnyonyi ku bifaananyi byafulumye ne bamusitula busituzi ne bamuteeka mu motoka ya Civil Aviation Authority ne bamuvuga ne bamuyisa eyo yonna gye basazeewo kumuyisa nga ndaba kifulootinga ne standards eza aviation industry zirina okulwaningamu. Era nsuubira nti Bobi Wine nga traveler ajja kuteekayo complaint mu kitongole ky'ensi yonna ekifuga industry eyo okulaba nti airline ne Civil Aviation Authority bya Uganda bivunaanibwa olw'okukkiriza abo abamenyi b'amateeka okukozesa institutions ezo okumenya amateeka. Ono era agamba nti kino kyonoona ekifaananyi ky'eggwanga eri amawanga amalala n'okukendeeza obwesige eri ekisaawe ky'eggwanga eri abantu abakikozesa. Okuyingiza ebitongole bya State of Uganda mu by'obufuzi kubanga mu structure y'eggwanga waliwo State of Uganda. State of Uganda etandikira ku citizen ne wabeerawo different agencies za government nga Civil Aviation gye twogeddeko nga Uganda Police, abamagye, Parliament n'ebirala. Ne wabaawo party eri mu buyinza
ne wabaawo n'oyo ali mu buyinza. Naye kati obuzibu bwe tugenze tusanga mu Uganda nti ono ali mu buyinza yafuuka gavumenti n'afuuka state. Kati bw'omwesimbawo oba n'omuwakanya bakola bang'omulabe w'eggwanga. So state za gavumenti zonna ne zisanga nga ziyingidde mu byobufuzi nga bazikozesa okulaba nti ziyambako ono. N'abakwatiddwa mu kisaawe waliwo poliisi ku kisaawe ky'Ennyonyi Entebbe, era bw'okwatibwa balikodinga omusango nti bali buno y'ensonga ekwatisiddwa, era bo bennyini baba ne likodi zo ez'okuyingira eggwanga, era bo bennyini be bakolako lipooti nti ono gundi omwami bw'ati n'omukyala bw'ati ali mu ggwanga naye yakwatiddwa lwa nsonga eno. Mu kwogerako ne ssentebe ow'akakiiko ak'eddembe ly'obuntu mu ggwanga Mariam Wangandya alagidde Kyagulanyi okutwala okwemulugunya kwe eri akakiiko kano. So oba oliawo abapoliisi balowoozezaamu nti no eyo ebeeranga demonstration, so oba balina amawulire ge bafunye nti Bobi Wine we banaamuwerekerako okuva Entebbe paka ewuwe nga batambula butambuzi kiyinza okugottaanya abakozesa kudda abalala ate road users. Naye sinafuna bukakafu bwatanga paasipooti ye balina engeri gye bamaze ogiko, naye kati anti nze sinawulira liva ow'ekitiibwa Kyagulanyi. Manyi mpozi nandimuwadde amagezi bw'awulira nti atyoboddwa mu ngeri yonna aleete okwemulugunya mu kakiiko kaffe, tutandike okubuuliriza. Omulangira Jjunju Moses yakusakidde eggulire lino ku lwa KTV Amalindirire.